Oli kuwanda Jowie Don asiya mukomera nabyo mbikuletedde ate ye Dr Cephco ne mukyala we Jowie bandibanga nabo bagudde mu bintu wali e Dubai gye bali nabyo mbikuletedde. Farida Nakazibwe ekivulu kikutteyo nabyo mbikuletedde wamu ne Anteila wa SB4 ali Maziga lwa obuwala obwegomba bbaawe nabyo n'amalala agasingako togasubwa nga tetuneeyongerayo. Mbadde nkusaba ompeere video eno ka like tusobole okweyongerayo nawe ate na subscribe nga tukusaba osubscribing nga tetunerabira ba sponsor baffe Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi wamu ne Hadi Kivumbi nga ayina obubaka bw'ayagala okukuwa tumale tuyongerayo n'amawulire gaffe mu bujjuvu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe ali ku mukutu guno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya business endwadde eziganya okuwonesa tege sanyu jerere ewa Dr Cephco wamu ne mukyala we Jowie nga kino kigambibwa olw'oluvannyuma lw'abantu abangi okuboogerera mbu banoonye emirimu. Jowie nga abantu bamugamba amutwale mu buyumba naye atandike okola obwakadaama kyandibanga mukama bambi azeemu essaala zaabwe era wetwogerera wano bo nabo balayika bafunye eddiiru eri e Dubai gye balinga bo nabo chansi zaabwe ez'okomawo wano e Uganda ntono era nga kigambiddwa nti bano bo ababiri ddiiru gye bafunye erimu ssente nnyingi nnyo era tubasabira nabo omulimu omupya gwe batandise okukola omukama abayambe baguguse bulungi era ebisingako nja kuba mbikuleetera ebikwatagana ku bano ababiri. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ddwo olunaku olwaleero ye Farida Nakazibwe bambi essanyu jerere oluvannyuma lwa bannamasaka okumulaga omukwano ne bajjumbira kino festival gye yabadde abategekedde wali mwena mubadde mukimanyi emanyikiddwa nga The Great Masaka Festival era nga kino ekivulu kyo kibaddeko abantu bangi nnyo era nga abayimbi bangi nnyo ab'enjawulo abagenda okubawa entertainment music era nakati akyabayita bambi mugendeyo mu bungi musobole okufuna ku lino essanyu eririmu ekyo ekivulu. Tujja kuba tukutuusaako ebirala ebikwatagana ku kino ekivulu. Ate ebyo nga tubitadde ebbali gwe Maziga merere eri Don asiya nga mwenna we mukimanyi nti ye abuukira ku bantu abatamubaako. Olunaku olwaleero ye yakoze ka vidiyo ng'era kano ka vidiyo kabadde kakwatagana ku Ankunda era akanyiizizza nnyo Ankunda ye n'asalawo amulope ku poliisi era ye agambye agenda munoonya yonna gy'anaaba yeekwese amukwate kubanga ye Ankunda tayagala byakumumanyira era kano ka vidiyo nawe ngenda kakuwa okwewulirireko tumale tuyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Ankunda yafadda. Ankunda, she's a dead living body. Omuntu ali ku apen naye nga yafadda. That's Ankunda. She's not a human being. Mwali mumulabyeko. Ankunda mumanyi bwafaanana. Abamulabako mu reality bangamba ebigere bya Ankunda bikyukakyuka. Ne bifuuka ebyembwa, ne bifuuka ebyemmese, ne bifuuka ebya kkapa, ne bifuuka eby'ente. Is that a human being? No. Ankunda, she's not a human being. She's a dead living body. Omwoyo gwe gututulugunya okumanya omwoyo kwa Ankunda gwe gututulugunya nawe tubeera ku live kuno ba TikTok nga 10 nga fena tukoze live asobola okurecording all the 10 lives. Is that a human being? You people, you should stop fooling me. Ategereko mutabani wange. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Anteila avuddeyo bambi nasharingako story ye nga mwenna mwakitegedde nti ye yavudde ku Bukedde TV era wetwogerera essaawa zino ye programs empya zigenda kubanga zitambulibwa ku NBS. Ye avuddeyo n'agamba nti bwe bamubuuzizza ku wabadde ku interview emu ne bamubuuza ebizibu ki byasanze mu bulamu bwabwe ye ne SB4 tayogedde bingi nnyo naye atugambye nti obuwala obumweraliikiriza obwemolera ku bbaawe bwe bumweraliikiriza era
ye ayongeddeko n'abuwoni nga n'agamba nti engeri gy'ali nti bbaawe amanyikiddwa nnyo ebyo aba abisuubira naye nga bimweraliikiriza era ye atuwaddeko ne ku story ye emu eno nga ye eraga ngeri ki gye yatandika okukolamu ku TV n'agamba nti ye olugendo olw'okukola ku TV terwali lwangu olw'ensonga ye yasooka n'atolokako n'ewaka era ngenda bikuwa naawe obyewulirireko nga ye abyeyogerera. Mwebalekwe kumira ku Wonderboy UG tubagala nnyo omukama abatukuumire. Manye ebigo biyitingana bingi olwedda alina abantu baba mumanyi n'abakumanyi. Obuzibu obusinga bw'abakazi. Obuzibu obusinga bw'abakyala abamwettanira abandyagadde era ebyo ebizibu sina nnyo bw'abasajja nti waliwo abandibadde bamwegomba nabo olw'okusalawo emikolo egyo emikolo akugamba nti munaye kakati no ke kaseera aŋŋamba no ani katuve mu muzannyo ntidde okubuuka onaagala kaki ng'onziruse ayagala kunsibira mukomera nanga ani nze ndi siriyasi ng'oba toli siriyasi nze ebintu byo bino nze njagala bibeere siriyasi bannange kakati okuyingira midiya natolokako ewaka nga njagala kulumya taata wange oyo nga ndaba nkoze ebibi bingi ebitenkanika. Bibiki ndowooza ng'omwana otuuka n'otamatira olaba mukambwe nnyo ate kati awo yali azaddeyo ka brother kange bakayita ka Bahati. Kati nga ndaba tutulugunyizibwa efe abaasookawo enziruka. So we nadduka gye nagenda ew'omukyala amaka ge natuukiramu nanyamba era bannayo obuto nali simumanyi naye namumanyira ku mukwano gwange gwe twasomanga naye kati oyo mukwano gwange wantwale ew'oyo omukyala naye yali amumanyi nga mukwano gwe naye nga manyi waakisa